Nzeyi waffe kokoliloko. Yenze nyabo. Kale mukwano. Namwe mje baliko. Nange ng'obusungu bw'amaanyi. Obusungu bungi. Ne tuli muyimba so tebuli munze. Duli mu luyimba. Tukumanyi ng'omusajja atanyiiga. Arasinyiiga. Obwo obusungu lwaki bazzi? Luyimba. Era ne ba firimu oli asanga be mu n'oluyi. Niye ba firimu. Kyokka twagala kumanya. Oli muntu wa ddagala. Oli musawo. Kyekyakusikiriza okuyimba. Ekitonde kimbaddemu. Ekitonde ekyo kimbaddemu. Era kitutte ebbanga ddene era sinna byandize nti noonyaamu bino noonyaamu biri mu by'okuyimba. Wabula ekitonde kimbadde munze naye mbadde neebaka ekiro mbadde mpawamuka ekiro nga ndi ku stage nga nyimba omukazi ambuuza kiki ankwata bukwasi naye nga ndota mbadde ku stage nga nyimba ndi kubulirirwe nti so mu mbeera efaanagana kuba nti ekitonde mwe kiri kimbaddemu eky'okuyimba. Ebyaddala oba eddagala lyagaana tennaba kugaana ddala litambula. Kigo kyolina okumanya kiri ekintu kimu nti mu nsi muno baatutonda nti abamu bawona abantu betujjanya bawona ate abalala balwala. Mu nsi mubaamu abazaalibwa abalala bafa. Ekintu kye bayita eddagala kigenda kuggwaawo. Ekyo tuwale kiganye. Industry eno ngisobola gy'oyingidde. Ngisobola. Nze atagenda gyetikka ngisobola ate omise mukazi nti si yakulabirira. Entalo ntuli nnyingi ate nze ngenda kulwana. Size kulwana nze sina budde bulwana. Lwaki oyimbye ku gino emyaka ebbanga lino? Ekitonde kimbaddemu mbadde sirina budde naye kati bwe ndabidde okijjayo ekituufu kya byonna. Buli kiseera kibako n'obudde bwakyo. Nze jjajja wange azaala taata ekiseera kyatuuka obugagga yabufuna ng'ali myaka nga 7 n'agaggawala n'agula n'emmotoka naye wano ng'akyali muto yali talina ssente ng'akyali muvubuka. Omuntu asobola okumala emyaka nga 5 ng'anoonya ssente omwaka gumu n'agaggawala naye nga gino gyonna ebbanga ddene libaddeyo naye ng'akola tekikola ki tekivaayo. Akati nze kino ekyokujja kitonde kizini kibulukuseemu kati n'omukazi aba olubuto emyezi 9 ogw'omwenda n'akola ki kati nzadde. Kati soko otubuulire. Nkyayimbira ddala ennyimba nziina. Nga mmeka ezo z'olina? Sijja zimala kati omuntu olinga agamba nti abamu bamanyi osumulula album. Emyaka emeka gy'ogenda okumala ku nsi. Kati emyaka gyengenda okumala ku nsi ngenda kuba nnyimba. Kwegamba osazeyo ojabeera ng'otegeka ebivulu? Sigenda kutegeka bivulu kuba era temugenda kuwulira nti Kalasi Kokoliyo kategese ekivulu bane mujjemu agamba abantu bayingire bakoza kinyumira bunyumizi. Era olwo ne firimu awo nzenye ne firimu. Ne firimu njizanye. Wati omukazi kati nagamba ebirooto byobadde oloota si byagadde. Omukazi yansalira we wange. Omukazi namuwasa buwasa. Bukere kumacho omukazi ne mugoba. Omukazi tansalirawo. Gamba mukikkaanyaako. Ate gina bagenda. Olaba n'abansingako waliwo abazze okuyimba nga bamu bansingako. Ngamba mbuuza luyimba kiro osinga okwagala kuba nze nina ekintu kimu omuyimbi ankubidde oluyimba ne lunyumira olwo emanjaga naye sagala muyimbi nga yo omuyimbi nze omuyimbi yenna awakuba oluyimba ne lunyumira mba ndwagala. Kati waliwo oluyimba Kamiliyoni yankubira oluyimba baaluwa ne bano basima ogenze ze nnyimba 2 zinnyumira. Muyimbi wange mwagala naye nkokanzi kati n'omulala asobola okunkubira oluyimba ne lunyumira naye mu kaseera kano lwe lukola ki lwe lunyumira kati mu kaseera kano.